Ffe twatalafiya ffe kambabulireko ffe twatalafiya tetulina ke tulina mu nsi yaffe. Tetulina akawunti n'emu wadde nti eriko n'ekikumi, tuli banaku tuli baavu tetulina wadde ekikumi. Sente zaffe zonna Museveni yazitwala ne gurupu ye. Tetumanyi kye bazikolamu. Ebyobugagga byaffe byonna baabibba dda. Tewali kye tufunye mu ggwanga lyaffe, tuli basajja bakopi banaku. Tetulina wadde akawunti eriko wadde omutwalo ogw'essente. Tuli banaku, tetulina kyakufiirwa. Kyetuva tubagamba mwe abagagga mwenna abasalawo okubeera emabega wa Museveni nga mulowooza Museveni waali nti agenda osakiwalinga future yamwe n'obugagga bwammwe muli ku kafu. Tukimanyi sente zonna ze mulina za muyi wa musolo yazibawa. Ekyo tukimanyi. Naye bwe mutafaayo mwe abagagga okuyimirira n'abantu, wallahi tetulina kyakufiirwa ffe. Tuli beetegefu okukkirira ku ttaka tuyimuke. Ensigo okumera naye esooka kufa. Ensigo okumera mu ttaka awo esooka kuvunda, esooka kufa n'eryokedde engulu. We kiba kyetaaga Uganda kusooka ku shuttinga down, wallahi egenda shuttinga down, naye nga gavumenti ya Museveni evuddeko. Tulina okubeera nga bannansi, tulina okugabana ku kkeke y'eggwanga, tulina okubeera nga mutuwa ekitiibwa nga bannansi. Tubeera tutya nga tutambula n'endagamuntu eziri expired mu ggwanga eryaffe, ne tubeera n'endagamuntu eziri expired naye nga mulina biliyoni za 5 ze musobola okuwa ababaka just okulya. Tetulina kyakufiirwa mu abagagga abali abalowooza nti ffe tulina ekyokufiirwa. Tetugirina. Otyanga nnyo ffe nga tonnatya Museveni tyaffe. Twabuuka nga tonnatya Museveni tyaffe. Tobaako na kintu n'ekimu kye weeraliikirira Mr. President. Totya era tobaako kye weeraliikirira. Gw'oli champion, gw'oli Mike Tyson. Abaana abato abatamanyi Mike Tyson, President Kyagulanyi Ssentamu Mike Tyson. Bano bonna bye baliko bakiyita kick of the dying horse. Ente bw'ogisala obulago bw'oti n'ogikutula omusiwa, bannange ne kakutanda n'ogitekukubaddeko, oyinza n'okugwa muli n'omenyeka n'okugulu, naye tegigijjaako kufa. Oba omaze ogikutula omusiwa eba egenda kufa. Abo babuuse leeti ate ng'ekituufu kiri tebabuukanga, tebakubuukanga President Mitemu. Abo tebakubuukanga isoni abataaliwo ng'akuba ekikonde. Baalinga ku miryango abantu nga basasula kyo ng'ekikonde kyawedde dda. Kati bano abalwana abalabe ba NUP abakulwana President be bano ab'oku miryango. Ffe tubadde tuli mu kusasula busasuzi. Kijja kitya okubanga ekikonde kiwedde twakasasula tugenda tekikonde tekinyumye. Beebo ababa baakedde baba banyumiddwa kubanga kitandise weebali. Gwe bw'ojja leeti tekitegeeza nti ekikonde tekinyumye. Oba oli amukubidde mu lawundi emu boli babaddewo. Champion n'ekisipi bakimuwa n'akitwala n'akyetikka. Kati mwababeere n'okuyomba ekikonde tetunyumiddwa tetulabe nakulaba. Sobi yammwe Mr. President, gwe walaba oli igo ayo oli liiso kkambwe. Abo bampuuga wabalaba, babedi bwanika wabalaba. Wallahi n'obawa omupiira n'obagamba guugwo. President oli champion, oli Tyson. Bakubirawo first time. Bino be balajana omusajja ankubye mangu. Akukubye mangu ye statement y'abatumbaafu, ye statement y'abajega. Akubye mangu bulijja akola training ng'oliwa. Mr. President ali eno mu ghetto ng'akola training ey'okuddukanya eggwanga. Bonga bali Mmengo babatendeka kubba, babatendeka bulyake, babatendeka bulyazaamaanya. Nga bali Mmengo bayiga kubba ttaka lya Ssaabasajja Kabaka, nga bali Mmengo beetegeka kusanyawo Bwakabaka bwa Buganda. Gwe ng'oli mu ghetto, oli mu bantu, oyiga era ng'otendekebwa butya ensi bw'erina okuddukanyizibwa. Kati bano abajega ababbi tebalina kye basobola kukola President. Tebalina na kyekuba kumanyiiko. Obalya ebigere bina mu maaso. Buli kye bakola gulinga wabasuulira natti. Gwe buli lw'ogizanyirako ng'enyweza wabateeka empingo ku mukono
zibaluma zibaluma bali awo agasajja gali awo tegategeera gakulwana naye tegakumanyi kyova olaba wabagamba they fear what they don't know batya ekyo kyebatamanyi bakutya naye nga nekyebatya tebakitegeera abo bafu ekyo mirambo gitambula wabakutula obulago wasembeza embwa ezo nozireta noziwa omupiira ne baguzanya bubi ne zeeteeba kati ziri ku mulyango ekikonde kiwedde ziyomba okitegeera kati yesaawa twawule abalenzi ku basajja abo balabe tubategeera abo balabe baffe tubamanyi abo balabe president tubamanyi ffe twabategeera dda nze kankubuleko president gw'otya okubyogera bino naabo bonna batendeke abatendeka era kaguje waabwe eyabatendeka ekyo ye Katikkiro Charles Peter Mayiga nze nkikubuulira kaati gw'otya ebyo tosobola kubyogerako president oweewa ekitiibwa ffe ate Bakyagulanyi banno ffe Bakyagulanyi abali eno ffe Bakyagulanyi be batamanyi ffe be tujja kubyogeranga ffe tumanyi nti akasajja ka Museveni mpologoma nkadde yakaddiwa eteegera ku lunnya emmere erya gye baleese kati erina omusege ye Muhoozi kati bulina buno obusegesege buno bumayiga buno bumpuuga bwe bujja mu bantu okulwana entalo ze butasobola ze butamanyi obwo obusajja buwagira ekintu ekikyamu kye butategeera kambabuulireko mmwe Bannayuganda n'Abaganda mwenna mutambuze vidiyo eno etuuke ku Bannayuganda n'Abaganda mwenna buli Munnayuganda nasooka ne mbagamba nti Omunnayuganda yenna n'otunuulira nga abasajja bazanyira ku Bwakabaka bwa Buganda n'olowooza nti olyoke Obwakabaka bwa Buganda abuzanyirako aba azanyidde ku Uganda nabagamba Obwakabaka bwa Buganda gwe mutima gwa Uganda kati buno ebisajja ebitategeera ebisiro bitumbaavu ebyatendekebwa obulyake n'obulyazamaanyi biri eyo biwagira Muhoozi oyo missoni ye kitaawe yamulema abo abasajja okulonkinga Simanyi Muhoozi project missoni yaabwe esooka mugimanyi missoni yaabwe esooka kusaanyawo Buganda Museveni yamulema kubanga alina kafansonyi abasajja be bamuleeta ye nga y'omuzeeyi alinamu kafansonyi ako agikubye mulemi wakafansonyi kati alina kino kitabanyi kyekigwagwa ekikozesa bino bimpuuga ebiwutta ekikozesa wa Charles Mayiga Peter Mayiga abawutta kijje kiyingire ku ntebe kisooka mission esooka nga kikudde entebe ekyo Muhoozi kusaanyaawo Bwakabaka bwa Buganda naye ogwo omukise yagufuna yali obote wallahi kumwe temugenda kugufuna Bakyagulanyi tuli bangi bwe mmanga fokasi yamwe eri ku president mwaloba yabakubadde omupiira byebigere bina mu maaso bye yabasooka Bakyagulanyi tuli bangi ate abalinallo tetukyadda mabega Bakyagulanyi tuli bangi kati bwe mba mulowooza mulwanyisa Kyagulanyi gwe mulabako waliwo Bakyagulanyi be mutamanyi ffe ate nga tubasobola guno omulembe Muhoozi kitaawo mugamba akuliraanye nti taata waggwako kati ate gwe yandibadde asobola okwenyigamu guno omulembe owiseeko tolina magezi abagezi tebakola byokola ate ebyekisiru bye byolowooza nti tulowooze nti oli musiru toli musiru missoni zo tuzimanyi guno omulembe mulalamu temugenda kusobola kusaanyawo Bwakabaka bwa Buganda akupila temusobola era temugenda kukikola mwerimba muli mu muzannyo temusobola kusaanyawo Bwakabaka kabaka mwamunafya Charles Peter Mayiga wanafya Ssaabasajja Obwakabaka wabulyamu olukwe mubbi ettaka mubbi buli kimu naye wallahi Muhoozi tajja kutuukiriza kyayagala weetuli ffe tuli balalamu ebyo ndaba wano bijja bikomentinga oli Bulaaya ani akulimba ffe tuli Bulaaya bw'oli bweru gy'oyogerera jangu ku gurawundi tuli ku gurawundi mwe bisiru mwe tuli ku gurawundi ffe Gasiya muli Bulaaya gye mwogerera ojja wano ojje gye mba va mu comment section yange ng'oba oli wano ng'olowooza mbu twogerera Bulaaya tujja ffe kambabuulire kino
mukwata abakuumi ba president ne mukwata ba Eddie Mutwe, mwakinyiza Eddie Mutwe, mwamukoze buli kye mwakoze. Amini yakula awulira mukama we, yakuzibwa mu magye ne mu gavumenti ya Obote ng'awulira mukama we ng'agamba nti a good Muganda is a dead one. Bwe yakwata obukulembeze yagamba, bwe yabukwata bwati, omanyi kye yagamba ng'amaze obukwata n'agamba nti a good Mulamu is a dead one. Yagamba a good Mulamu is a dead one. Kyekintu kye yagamba. Kakati ebyo byonna bagamba history repeats itself. Ebyo byonna muli mu kubikola. Ffe Bakyagulanyi tubiraba. Mutonyesa abantu obuveera ku migongo, mubafumita ebyuma emabega, mubakola buli kimu. Tubiraba. Yagera ebyo kati basabire kozi oli agenze kusoma Lunyankole bira mu komenti ogenda kuyiga Lutoolo. nze munonyerezeeko nze ffe mutisatiisa ffe abakimanyi mututiisa kale 2026 protest vote. 2026 protest vote. Kalonde, kakuume, kalangirire, ate wakati mu kwekalakasa president waffe olumala okumulangira we pap tumutwala ntebe mu ntebe ate ateeka okulayira. Tuli ku lwaffe bannayuganda, era gwali awo ng'osuubira nti president agenda kujja akulaga ekikyamu era akugambye nti bino bikyamu bye bakola mubiraba. Gwe ssebo, gwe nnyabo omunnayuganda, kikyamu kiki oyagala president akulage gwe kyotalaba? Era gwe kiki kye bakola ekikolebwa ensi yo n'ekikutuusibwako ekikyamu kyotamanyi kyolinda bakugambe nti situka? 2026 gavumenti ya Musevenizimu ne gavumenti ye n'embwaze, abo bonna abamulya mu ngalo. Down. Bannayuganda, tuli ku lwaffe ne pulezidenti waffe. Wakati mu kubonaabona ne byonna bye tuyitamu, waliwo abeefudde bakyesirikidde. Abo abeefudde bakyesirikidde, kale musirike. Bannayuganda, musituke twegatte tubeere ekintu kimu. Musituke twegatte tubeere ekintu kimu. Tujja kulwana olutalo lwaffe tuluguse nga bannayuganda. Abo abakulembeze abasirika nga tutulugunyizibwa, tuwambibwa, tuttibwa, tufa. Wallahi tugenda kusitukira wamu. Wetuli buli omu komanda, buli omu mukulembeze, buli omu mulwanyi. Tebagenda kututegeera, tuli Bakyagulanyi bangi.